Nkusanyukidde omulabi waffe omulungi ow'oluganda Zaabu nabwekityo nange ngobye bumale kawoomera nantaggwa buwoomi ng'ekkubo erigenda mu ffumbiro. Bwe ntyo leero nkomyewo n'omuzimu gwa Kasooba nate tweyongereyo n'emboozi yaffe ennyuvu. Twakoma Kasooba atunyumiza engeri gye balwanyisaamu engo eyali ezingiriddwa ku muti. Ekitabo kino okujjukizaamu akatono kitabo ekyawandiikibwa mukadde waffe Edward Kawere omusomesa w'Oluganda omukuukutivu. Emboozi eno ekwata ku musajja omukessi eyasoma obukessi n'abeera nga yali talina mbeera ya kubeera nti kirowoozo kyakuba na bukessi bwonna, wabula embeera yamuwaliriza ne bukeesa enkya ng'afuuse omukessi nakinku. Kale nabwe kitotambula nange obeere nga omanya otegeere emboozi eno gye yaggweera. Tuli kusuula atya okwogerwako. Kasooba atunyumiza, Edward Kawere kadde waffe oyo atunyumiza agamba nti atugamba bw'ati: Kasooba yali jjenje essaabi okwaffe, teyalina mbojjanyi yadde akakokuuzi ku muntu yenna, naye ng'abantu bamwekengera n'okumujeetekako by'ataalinanga ne by'ataakolanga. Bwe twabeeranga ku ssomero ng'obwana bwe tusoma nabo butugamba nti mmwe muzannyazannya ne Kasooba, mbu simanyi mukwano gwammwe osi mubeere eggwaawo muliraba tabeewubiza n'abatunda. Ffe tuwulira abakulu bagamba nti atunda abantu, nti nno mu nju ye yasimamu ekinnya kwayaliira emikeeka, nti bw'omukyalira kwakutuuza osimattuka lumu n'ogwa muli. Yeekwati nga yeekwatira mome nakiweddeko mazzi. Mbwera alina n'omukira emabega ng'ogw'embwa, ate nga ne ku mubiri gwe kuliko obuwigiro bw'obwoya nga obw'ensolo. Obwana obwo twabuwakanyanga nnyo, oluusi ne mwagala kuvaamu byakulwana. Ekisooka nga ffe ebyo maama yali tabitubimizangako, nedda baali boogera byalere. Agamba nti wabula eby'omukira nga tetubyekakasaamu nnyo. Bw'atyo Kasooba bwe yatuulanga ku kisiki n'atunyumiza, bwe yatuulanga ku kisiki ng'atunyumiza, ekkanzu ye n'emala ewenjuka empale n'erabika nga tumubbirira tulabe obanga mu mpale mulimu ekizagadde, obanga mu mpale nga tumubbirira tulabe obanga mu mpale mulimu ekizijagadde oba okwezinga ng'omukira. Tetwakiraba, twaledda ne tuteesa tumusoberere lwali baanaaba emisana tulabe obanga ddala omukira ogwo gwe baali bamugamba yagulina. Agamba nti twatandika okumulimisanga naye nga takwasika kubanga oluusi yamalanga biro nabyeya nga takubiseeko kimunye, ate nga we yabangawo ndowooza nga n'ababbalirirwe emisana. Tetwaterebuka anti addiŋŋana ekitiko yakijja. Olwo lugero. Ekitiko kye kifo awabeera obutiko obubaala. Ebiseera ebisinga bajjajjaffe ebitiko ebyo baalabirizanga birabirizi oba nga bimeze. Ekikolwa eky'okunoga obutiko oba okubukuula kiyitibwa okujja obutiko. So bwe bajja enjogera oba olugero olugamba nti addiŋŋana ekitiko yakijja, gy'okoma okubeera nga okiddiŋŋana, gye baakomanga okubeera eyaddiŋŋananga ekitiko ekyo emirundi emingi, ye yayanguwanga n'asanga obutiko nga bumeze obwo bubaala, n'asobola okubeera nti abujja oba nga abukuula ng'abalala tebannabulaba. Kale nno nga kituyigiriza olugero olwo okubeera nga tubeera banyiikivu ku nsonga yonna, okubeera nga tetussa mukono bwe tuba nga twetaaga okubaako bye tujjamu eby'amakulu olina kulemerako. Atugamba omuwandiisi nti lumu tuba tuli awo mu ttuntu nga gguse yali amaze bisiibo na nnaku nga taliiwo. Olwamulengera ne tugenda tumwanirize n'okumukulisaayo.
yenna yali agubaasidde ng'eritwala obukola lidda ku bbali, yenna yali agubaasidde nga n'eritwala obukola lidda ku bbali. Enviiri zaali zikirako eza kitengule okuduuma, n'amaaso nga gamyuse gajjudde n'enfuufu ku bukoowekoowe. Bwe twamala okumubuuza era ng'alabika akooye, n'atandika okutema ebisiki nga bw'ayayuyayuyanamu. Okumubuuza ekintu ng'addamu nti newankubadde nga kyandibadde kyakugaana. Yeekalabiriza atunule, naye nga ye nannyini maaso ebikunta ayongera kusikaabizeeko. Yalwedda n'atusaba tuddeeka nga bw'atoowolokoka obukoowu, n'oluvannyuma tumuddire alyoke atunyumize. Tuba tufuluma ne tuwulira ng'alagiriza mukazi we eyali mu ffumbiro nti, mukyala, kansooke neeyiweko tuzzi mpujjaaleko nga n'emmereyo bw'ejja. Koffe muli nti otyo. Luno kakubye bbiri, anti nga kye twayagalizanga embazzi kibuyaga yali asudde. Obanga munnaffe yagulina ogw'akasolo twali baakugulaba tuguggwe nnyalwe. Omukira gwe baali bagamba abaana, ogujjukira abaana bwe babaga nti Kasooba alina omukira, kati bano bagamba baagala bamulinde bamulabe ng'anaaba ddala kituufu Kasooba omukira yagwina. Abantu gwe baagambanga nti omusajja oyo alina omukira. Tambula nange oluganda luwoomu. Agamba nti eka twawunyayo buwunyi ne tufunyamu tugende twerolere ekyeneena oba kyaliyo. Kannyinaffe bwe kaategeera kye twaliko ne kaagala nako katwetabeko. Twagaana kuba kaali ka lugambo. Koffe mwegaaya ki? Akaana ako baakayitanga mwegaaya ki? Koffe nti tomanyi ng'abakazi tebakkirizibwa kutunuulira basajja nga banaaba. Kokko mulimba, nze nga bulijjo mbatunuulira. Koffe ekyo okola kisobyo nnyo, ate n'ekirala ffe tuli basajja tuli balenzi. Baagala kulemesa akaana nako okulaba okwerolera ku mukira gwa Kasooba. Ne kabagamba nti bulijjo nga mbatunuulira nga munaaba. Koffe nti Koffe ekyo okola kisobyo nnyo, ate n'ekirala ffe tuli basajja tuli balenzi. Kokko otyo baana mmwe. Kaakati ntegedde munnimbira ddala. Wano bulijjo mbayita abalenzi nga munkuba mbu nti otuyitanga basajja ffe tuli balenzi, ate kaakano mmwe bamu. Koffe nti girawo eri n'oddayo mu nju nga tetunnakufutiza olyoke ggwe olondobereze mbu simanyi. Agamba nti ye ke kanaakutanda. Bakakomekereza akaana. Akagamba nti ye ke kanaakutanda n'omala obyogera ewa maama, egyo emimwa tujja kugikunya era nga tetukyakwana ku kabalagala waffe. Embeera y'obuteeyo nga bakugamba bagenda kukunya emimwa ne kamyu lwa lugambo. Abalala baatukunyanga emimwa nga batubigiriza butaba na ŋŋambo n'okwogera ebitatukwatako. Naye oba olwaleero kiki? Muntu ayogera n'ayogera n'ebitamukwatako nabyo n'abyogera. Abaffe gye twakulira wantu wakulu nnyo. Agamba nti kaddayo nga kagenda kawuukeera. Kaddayo nga kagenda kawuukeera kajjonkera n'okutolotooma. Twasalinkiriza eyo mu lusuku ne tuddukira ne tuggukira emmanju ku kinaabiro ekyali eky'emmuli eŋŋombe. Ebweru yonna yali kibuyungu nga kuliko omulyango gumu gwokka oguva mu nju, mpozzi n'obutulituli. Buli omu yanoonya akanyeenyo w'anaayegeka eriiso asobole okulingiriza obulungi. Nalaba awalungi ne mmaamiza eriiso erimu ku ttabo lyange, eriiso eddala n'endizibiriza n'enninda, n'emboogeti yabuguma ng'omulindwa yagguse edda buseke. Yali akutte sabbuuni n'emikalabanda mu ngalo, asuulidde n'ettawulo ku kibegaabega. Ku lubaati okwali ebbensani kwe yasuula bye yali akutte, ate yo ttawulo n'agiwanika ku lumuli lw'oluzizi lw'ekiyigo.
yafuka amazzi mu bensani n'ajjayo n'agajja mu nsuwa ng'agajja mu nsuwa n'oluvannyuma ne yeeyambula n'atandika okunaaba, naye ng'asoose okusumulula ku mukono ogwa ddyo awo waggulu wa nawolovu ekiwuzi ekikongeevu okwali obufundikwa, n'ekirala kye yasumulula mu kiwato byombi n'abiwanika ku lumuli. Yanaaba atukubye emabega nga n'ebiseera ebimu sabbuuni amuzibye amaaso, bwe ntyo natunuulirira ddala bulungi nga sitya nti anandaba. Nakanula eriiso nenkanula nentunula nti wozzi omukira n'obwoya lwe naabiraba saabiraba. Nakyusa eriiso nentunuza eddala nga lino lifuuyiridde nti osanga lwe naalaba ekisingako, naye nga byonna birisengavudde mu ngazzeemu ng'ababula omusota. Agamba nti lino eriiso nalyo lyali litandise okufuuyirira n'okuggyako ekifu era n'okufukamira amate n'amatiitiiri nga mbikooye. Kato kange ne kajja nga kasooba ku bunkenke, bwe katutuukako ne kambuuza, Mukama owange ggwe omukira n'ebiwugiro obirabye? Ko nze nti sibirabye. Gwe obirabye? Ko nako nti nange sibirabye. Ndowooza batulimba bulimbi, gira tuve wano tebalwa kutulaba oba maama okutuyita nga tetuliiwo, n'atupacca ne kaakacupya ne katuloopa. Agamba nti tweseebulula mpola ne tuddayo eka. Twasanga kannyinaffe katutegeredde ne katubuuza nga bwe kamagamaga nti mubirabye? Ko ffe nti nedda tetubirabye. Ko nti ndowooza balimba bulimbi. Twatandika okutiguka nga bwe tuwoggana ne twefuula. Twefuule ng'abatannavaawooko. Essuula eyo bw'etyo bw'egenze. Tugenze ku ssuula ey'okubiri. Atugamba nti omuganga teyeeganga, essuula eddako. Agamba nti nalwirawo ddala Kasooba abanyumiza. Omuwandiisi agamba nti nalwirawo ddala nga neebuuza ekyesibya omusajja omukulu nga Kasooba bwe yali, emigaga gye yayambulamu ng'anaaba mu kyalo. Abaana abato be baagisibangamu, yani baabisibangamu baana bato mbu babageme obwosi. Naye kale ye gyali gimugasa ki ddi era gitya? Tambula tugende mu maaso. Nazuula luvannyuma nga Kasooba yali tatya ddogo yeereka atyo. Lwali lumu n'akyaza omugenyi, baanyumya era mu kunyumya okwo emboozi mwe yalandagira n'etuuka ne ku by'eddogo. Omugenyi yategeeza nga bwe watali ddogo era nga ye bwe yali tabikkiririzaamu. Ne ndyoka nkulabira Kasooba yabuuka n'alaliira nga n'eriiso limutunguse mu kiwanga, era nga ayanjadde n'emikono. N'oluvannyuma yayogera nga bw'anyeenya olunwe nti mwana wange va ku nsi enseeroga, nti enseeroga nkugambye. Ate ng'okuloga kwava dda, ate bakwogerako ne mu bitabo ekitukuvu ku Simooni omulogo gwe bagamba nti yakaabya Isirayiri yenna. Kanno nze nkubuulire, kwe naggweera ku nsi olwo n'atuula bulungi wansi era n'atandika bw'ati n'alutuviira ku ntono. Kasooba atunyumiza ku nsonga z'eddogo, agenda kutunyumiza ku nsonga z'eddogo, atuviira ku ntono. Atugamba nti nali nkyali muto, mwannyinaffe Kajiggula, yani omuggulanda waabwe, n'aganzibwa abavubuka babiri wamma ggwe ne bavujjirira oyo ebintu ne bakamala ddala nga balinga abali mu mpaka. Daaki omuwala yalondako omu ye gwe baba awayira, yalondako omu
ne gwaba awayira. Kino kyanyiiza era ne kiduguda nnyo eyalekebwawo, n'ekyavaamu yatandika okukolokooma n'okubeewerera ng'obufumbo nabo bwe baali tebagenda kubutebenkeramu.